Alan Sewanyana naye wali wano. Era ujukire emboozi gye twanyumya nga muli mukomera. Naye nga mwami Sejirinya Muhammad bwe buli we nagenda nga mukomera nga ga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde. Naye omumyuka we yatusiba. Byenjogera Honorable Sewanyana bya bulimbo oba bituufu? Bw'oba osobola semberako wano. Just confirming byenjogera bya bulimba oba bituufu? Nsabo kankwe eddakiika emu osubstantiating ebigambo byange bino kwani yali abasiba. Sebo neyanza neyanzege. President wamulajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka. Masaka wali abakulembeze b'NUP. Naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'omu kibuga Kampala. Ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta ogatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi. Waliwo ekitatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala abaka bava e Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga. Waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika, waliyo Honorable Nakavune, waliyo Honorable Kayemba Solo, waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. I understand si buli omuntu alina alonga gye nnyina naye bali kwewaayo ne bakukwata.